Yo, this is Rock Until already in the danger already. Webale kubanga otumbudde omulungi yonna najjo sinzidde okubanga ate oneekuumidde kombera pijja kabulijjo kubanga ate nkuweereza bwentyo nkwebazako gyonna gyotuusako engalo gy'osinziira bingi bigenda mu maaso mu ggwanga ly'etu Uganda ne mu mawanga amalala naye nga nzikiriza ntandike n'okufa wuno nkuba kyeyo avuddeyo agamba nti yafiiriddwa boss we naye nga byakaaba bisobedde abamulaba beebuuza akaabira boss we oba akaabira musaala ate awo wennyini wenja okuba nga nkutussaako omuto eyanywedde obutwa ono nno nga yali yalikebwa ewa step mother ngera nyina bamuziiza okuba nga ate amulabako. Owe mama tewandigenza otyo mama nze tewandifudde nga tonampa akasente kange mama myezi 5 gyonna nkoledde bwerere mama. Owe mama sategeera nti ogenda kufa mama wandimpadde akasente kange mami nange. Mama, kyempa sente zange oyina gwe wagambyeko nti nkubanja oba oyina gwe wagambyeko nti nkubanja nsasula sente zange mama. Ebigero edda naye binsiwa nga kudda Uganda mama nze wandisose kunsasula. Tonsasudde ogenze tonsasudde mama odesose kunsasula n'ogenda ndigenze kunsasula n'ogenda sigenda kufa naye mama akasente kange mama mbadde nkolera bwerere nga nkujjanjabye mama nkujjanjabye. Ikujjanjabye mama. Oyina gwe wagambyeko nti nkubanja oba toyina gwe wagambye ngonzise bannange njagala akasente kange wandifudde naye ngompadde akasente kange mama emyezi gyange 5 ginnuma mbona sente zange sina wadde n'ekikubi mama. Muzukuke mugambe wanuke gyatuzukusiza. Eno bitalo mugambe eno bitalo omwana olunaku lw'eggulu saawa ez'olw'eggulu yeewadde obutwa n'afiirawo ne basalawo mayiti ye tebagisuza munda. Kyavudde ku ki? Ono omwana abadde abeera ne step mother we nga maama we yagenda naye nga taata we yagaana omukazi maama we okufuna access ku baana. Omwana ono amaze nti ebbanga nga mulwadde ng'abeera agamba muzeeyi ndi mulwadde biki naye ng'omusajja tamuliiko nti nga step mother mukyonkyona bitya. Omwana kyaddaaki n'agamba obwayi kanyuka obulamu bw'ensi eno omwana ne yetta mugambe nti ye abakyala abaana ab'obuwala bw'oba oyina w'osobola okuteeka abaana ng'ono bagenda n'abaana bo. Abaana mugenda kukomawo nga mukomawo ku masanduuko nti nga step mother akwonjera omwana ebigambo bitya naye ate si buli step mother nti mubi. Bamaada muzuukuke ebitima gyammwe egya Firawuna. Kozi mbusiramu Firawuna yakola atya Firawuna? Bannanga ati salaamu alaikum anti mulaba bwe mbadde ntandise okugyayo ebigambo by'eddiini. Muzuukuke nabagambye ku 12 sharp tukyali eno mu biwoobe musooke mujje wano tukungubage abyetuwasigaliza wano bwe twekwata nga tukungubaga kati musooke mumpe ku mabugo g'omwana oyo. Mbabuulire bw'oba oyina w'osobola okutwala abaana ng'onoba abaana waali batutte mugenda kusanga mayiti nze mbagamba mugenda kusanga zimayiti eziwerako. Omanyi temuwulira muzukuka tusooke tukungubage.
Kitalo nnyo ekyabo abavudde mu bulamu bw'ensi eno. Weewaawo bo ab'ebyokwerinda nga bakulembeddwa mu Uganda Police bawaliriziddwa okuba nga ate bakuba omukka ogubalagala mu bantu okusobola okubagumbulula wali eri e Kasokoso ababadde bazze okuwuliriza abakulembeze baabwe okubadde Lord Mayor Erias Lukwago, ababaka omuli Ibrahim Ssemujjunganda wamu n'ensubuga balimu ezo ku nsonga ya salesale yabaweebwa ekitongole ekirera obutonde bw'ensi ekya nga bano yabalagira okubanga tebamuka ekitundu kino. Bano babadde balina okusisinkana ku Kasokoso Resort wabulanga poliisi egamba nti tebagitegeezezzaako y'ensonga lwaki egenze maaso okubanga ate balemesa okugenda maaso n'olukuŋŋaana lwabwe gye biggweredde nga babaka babatutte mu kabangaliza poliisi. Abazzibba b'ekibiina kya National Unity Platform nga bakulembeddwa mu Pulezidenti waabwe Robert Kyagulanyi Ssentamu bakyagendera ddala maaso n'enteekateeka zaabwe z'okutalaga eggwanga era ng'olunaku olwaleero bagenze maaso okubanga ate basalako abantu beerukunjiri. Weewaawo y'omukulamanyiddwa nga Dean Bowasava bw'atyo yagenze maaso okubanga ate avaayo n'ategeeza eggwanga ng'omukulamanyiddwa nga Joel Ssenyonyi bwe yalya era ng'ono yagenze maaso okumuteekako omudidi gw'ensimbi. Okusookera ddala yayogera kawumbi kamu ate oluvannyuma n'ayogera kawumbi kamu n'obukadde 4 wabula gye byaggweredde ng'agamba nti yalya akawumbi kamu n'obukadde 7. Weewaawo yafunye okwanukulwa okuva eri omukulu ono Joel Ssenyonyi era ng'ono amwanukudde olunaku olwaleero ng'ayita ku mikutu gy'emigattabantu. Ssenyonyi yawandiise n'agamba nti Mbu Ssenyonyi yaweebwa enguzi yakawumbi kamu yakawumbi kamu n'obukadde 4 nedda twakola ensobi yakawumbi kamu n'obukadde 7 odiyo n'obukakafu obulaga nti ddala ssente zo zaamuweebwa tubirina. Ebyo n'ebigambo byayogedde yabadde agezaako kubanga ate adda mu bigambo bya Dean Bowasava byakozesa ng'agezaako okutakolinga issue eno. Weewaawo yakkiridde wansi n'agamba nti kaakati basibidde ku kawumbi kamu n'obukadde 7 naye nga kino bakikoze okwagala okugezaako okumakinga ne ssente ze twogerako ezaweebwa mpuuga ne banne akawumbi akamu n'obukadde 7. Nzijukira ssente muzitegera bulungi tuzze tuzoogerako. Weewaawo akkiridde wansi n'agamba nti abo nno be babbi ba paalamenti bwe batyo bagezaako okubanga ate bakola ki beerabisa ne propaganda waabwe ow'ekisiru wakitegeera. N'agamba naye tewali buzibu, nze tukyalindiridde obukakafu bwe mwagambye nti mulina ne audios mubeere ng'ate mu butuwa ate n'ekirala mubeere consistent temukyukakyuka mubeere organized mu bintu byammwe. Tosobola kukeera leero n'ogamba nti yali akawumbi kamu enkya n'ojja n'ogamba nti yali akawumbi kamu n'obukadde 4 ate olunaku lala n'ojja n'ogamba nti yali akawumbi kamu n'obukadde 7. Bannange mubeere organized mu propaganda wammwe. Wansi awo ne yeeyongerayo n'agamba kaakati muvu yaabwe eddako mugenda kugiraba bagenda kuleeta ababaka ba paalamenti bajje mu paalamenti mbu baagala kwogera ku ki ku nsonga eno batandika okuba nga bagiteeka mu mikutu migattabantu. Ekyo kyo mukirindire. N'agamba naye wadde ng'ebyo byonna biriwe bityo ffe tujja kuba nga ate tukola ki tuva ku mulamwa tujja gendera ddala mu maaso okuba nga twogera ku bulyake obukenuzi obubbi obuli bw'enguzi obukoze ki obuvumbekedde mu paalamenti eno era tujja kwongera okuba nga tukola ki tubalabisa. Bw'atyo n'alamusa ku bantu b'omu West era n'agamba nti tuli lukunjiri tikigenda okuba nga tekiggwera olunaku olwaleero. Ensonga eno nno eyungudde abawanvu n'abampi okuba nga ate bavaayo okugyogerako era ng'omukulamanyiddwa nga Patrick Mukasambidde y'omu ku bo. Ono yawandiise n'agamba nti ono tewali blackmail egenda musuula wansi. Ono foot soldier ate nga honorable. He is very very focused on the ball. Salutation to you Honorable Joel Ssenyonyi. Baba obalimu nga ntunuka mukadashi awo. Bwatyo bwe yawandiise nti tebajja kumusobola kubanga ekisookera ddala ali very focused oyo gw'olaba. Foot soldier atenga mukadde ke kamu Honorable Mulambirira. So bwatyo yagamba nti ezo blackmail ezive omukulamanyiddwa nga Dean Bowasava. Omukulamanyiddwa nga liri puzzle lunabe naye teyalutumidde mwana yavuddeyo n'agamba nti okumanya lino eggwanga lyafa. Abasiru bali ku propaganda wa kino ki Dean Bowasava balowooza byekyogera bituufu ebya 1.7 billion. Nze kyankubirako essimu mbutukole investigate journalism mbu we navugiranga boda nali nziba. Bw'atyo bwe yategeezezza era n'amaliza waggulu awo ng'agamba nti navuma ekisajja ekyo
ku ssimu kirifa tekizzeemu kwebuza magezi ddala lubowa lubaala akuluma ddala lubowa wagwe eddalu bw'atyo oyo liri pazo agamba nti lumu edda ennyo ng'akyavuga booda omwami ono yali alowooza nti liri pazo yali mubbi so bw'atyo n'asalawo okubanga akola ki amuyita mbo bagende bakole ki bakole investigation mu byamawulire so yagamba nti kibbi kiralu kyagwe eddalu era lubaale akiruma naye bw'atyo yagenze maaso okubanga akola ki amusabula mu ngeri ye weewaawa nyongera okujjukiza nti Sheikh Ashraf waali mukwano okubanga ate akulombera oba akusomereddwa gwe wenna agyetaze mu mbeera ey'obulamu ng'olina ebitatambula bulungi olina ebiganye mukwano jangu obeere nga ate omwekwata togenda kubanga okola ki wejjusa ku lwekyo naye nga ye omukulu amanyiddwa nga Dr. Hildaman gye biggweredde ng'emmundu zimusongeddwamu omu ku bafoot soldiers amanyiddwa nga Wumal Kiseka agamba nti ono yali emabega w'ebyo okwo nno kwogatta mpuuga agamba nti be bali emabega w'ebyo byonna byemulaba ebigenda mu maaso ebyokubanga bagamba nti leader of opposition wa NUP yalya akawumbi akamu n'obukadde olusanvu bino bye bigambo bya Wumal Kiseka nabagamba ku kasajja ke bayita Dr. Hildaman kasasanya sente wano ku internet bateeke ku Joel Ssenyonyi ekibozi nti yali akawumbi kamu mu miliyoni 700 Dr. Hildaman Anita Amongi n'empuuga nagenza olaba nga bufeeka akawunti bwokka bwe butambuza ekibozi ekyo bufeeka akawunti gwe genda olabe comment section ng'okoze video we muba akagamba nti mpuuga yali okatapingemu wotalabe kifaananyi okalabe ebipostinga bapostinga Damu Hozi oba Museveni oba Natasha nga waliwo wali ne Joel Ssenyonyi nga balaga nti Joel Ssenyonyi yalya ovanga ku kafeeka akawunti akalaba akabadde ku media okumala ebbanga nga naye kalinayo video egyo eraga Joel Ssenyonyi nti yalya video 3 eziraga Joel emu ng'eraga Joel Ssenyonyi nti yalya mwe temubibala we batandika bagamba gundi yali angogoberera ng'otandika gamba oba mupakuka soka weebuuza akikugamba ayina bigendererwa ki akwagaliza batakwagaliza afuniramu wa soka okibuuze womala okibuuza then ng'olyokoko ogenda ku conclusion osegedde leka baleeta obujulizi abantu abo senga balina obujulizi nga ddala balina obujulizi obulaga nti Joel Ssenyonyi yalya senga baabuleeta dda naye nga lwaki tebabuleetanga wegendereza abantu abapushinga agenda eraga nti Joel Ssenyonyi yalya sente ezo begendereze ojja kulaba nga bonna bawagizi ba Museveni musooke mukwate mukama wammwe kubanga yakulira okulya sente Museveni the moment nga tokwatanga Museveni tomunenyanga byakoze eggwanga lyaffe nga gwoyina kulaba balala gwe toyina moral authority kwogera nakwani yalya kubanga gwe muwagira yakulira abalya yakulira abasanyawo eggwanga lyaffe Uganda akasajja ako kani ka Dr. Hildaman nabagamba kakiyaga ako kabi nnyo ke kasasanya sente wano ku media sawa zino n'ensereko be basasanya sente wano Anita Amongi bampuuga era balina ne kagrupu kabwe ke bazzeemo zuukusa omanyiwo buli bwe balabanga waliwo olutalo lw'endimu nga bakazuukusa nga kajja katandika mbunange nalya leeta obujulizi wemba nalya oshegera ate nno nze gwe baliko siina na kyakufiirwa naye ate Joel Ssenyonyi bagamba akugoba tabulako kyakusuuza baagala okukimutippa ekifaananyi ky'okubba sente waakiri atambulenga nakyo leka nkubulire kubanga abantu abasinga basiru waliyo abantu batajja bitegeera eva nga bo bajja kulowooza nti oba mazima leka nkubulire sooka olabe baani abakuba Joel Ssenyonyi olyoka obuukire bisaga ebyo sooka obalabe sooka obatunuulire oli agamba nti Joel Ssenyonyi yagamba mbu Kyagulanyi ku withdrawing omusango gwaki omusango gw'okumubba akalulu mbu bamuwa biliyoni 7 era ng'okyawuliriza oyo Gasiya ye yagamba ani busima Joel Ssenyonyi muli wa bisiyaga mukukuba Joel Ssenyonyi nti yalya ate agattako n'ogw'ebisiyaga tebumanyi na ku blackmailinga buno bufala tebumanyi wadde oku blackmailinga kati ekyebisiyaga oba oleeta kyaki kuba teri atakimanyi nti oli simusiyasi kati oleeta kyaki era olagira ddala nti butuufu oli mukuttattana linnya lyoli kubanga mukimanyi nti kooti ziri ku sayidi zammwe ne bagenda ne bakuloopa era omusango tebajja gusala
Dasia. Ebyo nga biri bityo mu ggwanga lyattu Uganda bo bannamawulire okuva mu ggwanga erya Kenya olunaku olwaliro beeyiye ku nguudo okwekalakasa nga balaga obutali bumativu olwa poliisi okuba amasasi ne gakwata munnaabwe Catherine Wanjeri oyo namukutuusizaako olunaku olw'eggulo nga akola ku mukutu gwa K24 saako n'okuwamba omu ku munnaabwe. Bano bagamba nti ekimala kimala gavumenti eyitiridde okulinnyira eddembe lyabwe era nga kakati yessaawa nabo bagende mu maaso okubanga bakolawo akatisa. Amangu ddala ekyo nga kimaze okukolebwa poliisi y'e Kenya bwetyo yagenze mu maaso okubanga ate eyimbula munnamawulire ow'omukutu gwa Daily Nation amanyiddwa nga Gaitho gwe babadde bakutte ku makya g'olunaku olwaliro ng'ava ewuwe okugenda okukola era nga bano baavuddeyo ne bagenda mu maaso okubanga bategeeza nti ono yabafaananidde omuntu gwe babadde banoonya okumala ebbanga eriwerako ddala. Bwe batyo abapoliisi bagenze mu maaso okubanga ate beetondera bannansi b'eggwanga lya Kenya wamu ne bannamawulire nga bagamba nti babasonyiwe olw'ensobi eyo eyakoleddwa. So nga ate yo ennyonyi y'eggwanga eya Uganda Airlines bw'eti etongozza engendo endala 3 ezifuluma ebweru w'eggwanga. Ku ngendo zino ezitongozeddwa kuliko olw'e Abuja, that is Nigeria, Lusaka, Zambia wamu ne Harare ng'eyo eri Zimbabwe. Engendo zino zigenda kuba nga tezitandika okukola essaawa yonna. Weewaawo y'omukulira Kaguta Museveni ng'ali wamu ne minisita w'ebyemizannyo omukyala Janet Kataha Museveni olunaku lw'eggulo bagenze mu maaso okuba nga ate basiibula ttiimu y'ab'emizannyo abawerako ddala 25 abagenda okukiikira Uganda mu mpaka za Olympic Games ezigenda okubeera mu ggwanga lya Bufalansa mu kibuga Paris. Empaka zino zigenda kutandika nga 26 omwezi guno okutuusa nga 11 omwezi ogujja. Weewaawo wadde bibiri bityo waliwo abatenyumiriza mu mukyala Janet Kataha Museveni era nga n'okumuyita obuyisi maama kibajjako waya. Mu ngeri y'emu n'omukulu omulala avuddeyo ng'agamba nti ye wadde oli munnaabwe bamusibye wakutandikira ate oli we yakoma era nga yabalagiridde ne waalisinga baba bamwetaaza okumukwata. Agamba nti Museveni ne famire ye tebalina kye bamugamba. Ono simanya maama bikimu muyitaani abatategeera bamuyita maama simanya maama Janet gwe nnyabo tewali CV gy'oyina gye wateekayo ekyakuweesebwa minisita wa education okubeera nti weebaka ne dictator yebbaawo naye mulekerawo okumanyiira abantu. This lady said there are many jobs in Uganda but the people are lazy. Really? Oyinza okutunulira abavubuka ennaku gye bayitamu e Uganda novayo noga nti waliwo emirimu ti naye bannayuganda bali lazy. Oyo omuvubuka ayitako kafumbe mukasa ayitako ku mukyale lwampala n'alaba abantu omuntu akeera ku makya ne famire y'abantu 6 ne bakwanta enkumbi ne balima mpaka ssaawa ngaawo 10 ne banywawo obuugi ne baddayo ne balima mpaka ssaawa emu olw'eggulo ne babawo enkota y'ettooki. That is the country you're building. Aba abaana bonna baba tebasoma naye nga abaana abagezi. Me, I will talk about myself. Zena soma ndi mugezi nnyo naye almost every level I was always in the newspapers nga performize bulungi naye olumala waliwo omulimu ino omulimu gw'ofuna e Uganda tetwamala kuvaayo ntulyoka tufuna ku mirembe emirimu weegiri pipa lazy naye mumanyidde abantu mwe bajenetira abantu bammwe naye the end is not going to be okay. Ze kino kibagamba mwenna abalya ku Museveni akaseera abantu bagenda kutuuka nga tebakyalina kyakulya nga balya mmwe. Omanyi abakyalina balina olugero olugamba nti shenlu gwiyo gwida tikatonda aba n'amakubo ge naye ne sitaani amala n'atuuka ojja kuwulira ebinya mu kudaalira abantu kudaala nnyabo mugenda kufa wano genda kulaba okujaguza. Nze Uganda nzirayo nga waliwo munene mu government ya Museveni afudde bye bintwalayo kimuhoze kirega agamwa gembizi n'ebindo yino byembizi nagagaso gembizi nagagatu gembizi nogo gubuto kitambula kibigula ng'ekikazi kisinika ebinyo tekina magezi kibuli epama mu ngoye na kufuka mu ngoye nga kinywedde omwenge kugambye mwe temutuvuma musinika ebinyo buli anabagamba ko yanaasibwanga munasiba nsi yonna mukola birungi muli bamalayika komanyoko kitunulanga agagato ga kitaye waacho komanyoko
kire gubuto n'oguwalata ebimatwalako enviite mubira abatumbavu muno nooza ebitabakwatako mwe mute butambi nga mutwe wanirako wata video emu eyanyiza Obuganda fete twakwala tetwakugamba kulaki mwefudda abekitale nnyo we mungu kitunulanga katoga akagagidde kulumbe kumanyo kukitunulanga kibaliddeko emmere kye kitunulanga ekyebase ogusajja gukulu kulaba agamwa laba agayindo kyona kitunulanga embizi tekikuta galiyanga mbizi gafuukula embuto kiswankula gulabe gumuhoozi ebinnyo temutwesinisizaako ebinnyo mwe mutuvuma naye mwe temwaga tubavume temwaga tubagambeko mweyita ki bwe mwajja okusenga mwatwala nsi yonna ensi muginyunyunse buli wamu mukabbye buli wamu munyunyunse mulidde n'obuveera mukombye amasuwaani mukombye ebikopo abasepeje mugakombe mugabotoddemu ebituli komanyoko yako komanyoko kisiraani mmwe bisiraani mmwe mbizi mmwe mujje munsibe ni ofu masakalodi kabojja mukumanyoko mbizi mmwe mwengaye mutuvuma tetubaddiza mwani abasiba kugambya abaana abasibye bamakomera ndi babavuma ku TikTok stupid mwe mutu wa mmere mbuza mwe mutu wa mmere mbadde mmwe kyakulabirako wekimuhozi kimusevene kiyimiriza enguzi kisinika ebinnyo sigwagaba enguzi mu parliament abaana bowe enguzi bana banyoko bana bakitawo tumbavu kati enguzi enakumadde mu ggwanga eggwanga mulibebeza mulitambuzanga nfudo yomwe bijjira ku support tu byebyo nno ebiva esaidi eyo naye ng'ate ye omukramanyiddwa nga John Black olunaku lwabadde lwa yesterday lwe yazaalibwa gabadde mazaalibwa gate nga olunaku olwaleero mukyala wa Gravity omutujjo yassa omukubi w'empiso leero lwe yazaalibwa teyazaalibwa yekka n'omukyala amanyiddwa nga Zawedde naye yazaalibwa olunaku olwaleero bangi bavuddeyo okumwagaliza amazaalibwa amalungi omukyala ono jjukira nti olwabadde okutuuka wano mu ggwanga ly'e Uganda yagendeddewo mu kkomera gye basibira Kibeedi n'akola kyonna ekyetaagisa era nga yagenze okukakkana nga Kibeedi ateereddwa ye Julie Zawedde weewaawo tulina baby girl amanyiddwa nga Nino Rosa olunaku olwaleero naye azaaliddwa so ng'ate era ngenda kuwunzika n'omwami amanyiddwa nga Hussein Bukenya yes bakwagaliza amazaalibwa amafufu okukamala nga gava ewa mukyala we amanyiddwa nga Nansamba Jamira agamba nti akwagala nnyo ebitenkanika Saudi Arabia jakakalabiza era nga naawe jokakalabiza agamba nti bambi omuli ku mutima awo abaana mwena bali e Saudi Arabia mwebale nnyo kubanga ate mugyekomirako bamikwano simanyi nsimira ddala bankuba kyeyo muli mawanga mangi buli nsi almost erimu Omunayuganda twasalawo okubuna amawanga okukola kyokuwenja ensimbi wezigaaneeka ng'oziyizaako ewala wabula mu byonna nsabamu ng'abeere ng'ate abatera Mubarak mu byonna byonna bimutuusaako engalo si byangu mbadde pije okuba ng'ate nkuweereza nja kusaba obeere ng'ate onindabuli mu mawulire gaffe aganadako webale kubeera mulabi mulungi nsaba mungu oyo atakuumira mpeera sigale ng'abankomede abo banjagalire mubeere bulungi mbagala nnyo mweraba